wabaddewo twabadde tujjukira emyaka 6 bukyanga Uganda efuna obwetwaze okuva mu bufuzi bw'amatwale ngera bwe kisuubirwa ennaku zino Mwami Museveni ekolo okujjukira ameefuga gano yabaddeyo n'abamu ku be yalonzeemu n'abagenyi abamukyalidde mu ggwanga wonna tewabaddewo kifaananyi ky'abantu abajaganya ensi okuweza emyaka 6 kino kiriwo ekiti kubanga emyaka 37 Museveni gy'amaze mu buyinza nga kujo ye hafu ya ebbanga Uganda gyemaze nga yeetwala gisaanyizaawo omusingi Uganda kwe yazimbibwa ne gufuula bannayuganda ng'abaddu mu nsi yaabwe nga bwe bulamu bwe bumu bwe baawangaalanga mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Ensi yaffe ne Uganda Katonda yagiwa ebyobugagga eby'omu ttaka n'ebyokungulu bingi nnyo. Uganda yesinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna. Uganda eyina ettaka eggimu almost buli kitundu kya Uganda osobola okulimayo emmere. Naye olwaleero nga tuweza emyaka 6 ekyettunzi Uganda kyesinga okutunda ebweru wa Uganda Bantu. Abawala ne bwogenda Entebbe essaawa zino betusinga okutunda mu Middle East. Sabiti ewedde minisita wa gender w'ekikula ky'abantu yategeezezza eggwanga nti ssente abawala abo abagenda okukola obwawusigalo ze baleeta mu ggwanga kati ziweze trillion 3 ne billion 4. Ssente ezo zisinga ze tujja mu mwanyi era zisingira ddala bulungi ne trillion M7 gyagenda okutwala mu miruka nti egende ekulaakulanya abantu bave mu bwavu. Singa tewaliwo bantu kubasaba nsimbi kusasulira visa genda bweru olwaleero singa ndowooza Uganda abantu bagidduseemu nga bagirekedde Museveni ne famire ye n'abo abamuyambako okukola emirimu gya gavumenti kubanga buli nnyonyi eva Entebbe olwaleero egenda ejjudde naddala abawala. Nze nkyogerako nnyo abasiraamu n'abatali basiraamu bonna babasibye obukaaya bagenze Middle East. Kati abaali badde bakaaba minisita yavuddeyo wiiki ewedde minisita wa Museveni Betty Amongi nanga nti eggwanga lijaganye. Lwaki tujaganya? Abaana bagenda okukola obwawusigalo buli mwaka bayingiza mu Uganda 3.4 trillion. Sente zisinga ne Museveni zaagala zigenda kujja abantu mu bwavu. Ekololo Museveni yagambye nti eggwanga Uganda litambula nnyo. Naye n'akatono ako kemulabako kavudde ku bantu okwerekereza ne bakola ng'abaddu omuli n'abawala benkugambye abagenda ebweru okukola obwawusigalo. We twafunira obwetwaze ekyettunzi kye twali tusinga okugyamu ensimbi ennyingi zaali mwanyi. Ne bw'ogenda olwaleero e London e Bungereza ogenda kusangayo amayumba ge batannaba kubba gali 6 agaasulwangamu bamaneja Uganda be yaweerezangayo okutunda emmwanyi za Uganda. Bw'ogenda e Mombasa ku mwalo ojja kusangayo amasitowa agawera 8 street number eriko amasitowa omwayitanga emmwanyi za Uganda n'ebyamaguzi ebirala nga bigenda ebweru wa Uganda. Olwaleero myaka 6 nga twefuze kujo nga 37 Yoweri Museveni nga yakulembera Uganda ekyettunzi kye tulina kye tusinga okufulumya buli lunaku ng'ogenze Entebbe kya kutunda bawala bweru genda kola bwa house girl. Abaali balwanira independence tibalwanira nti bakuba ekyali kibalwanya ekikulu nti baali basosola nnyo abeeru baali tebaagala kulaba ku muzungu. Balwana nnyo ensi eno okwesalirawo obutya bwenaakulemberwa. Ekololo omu ku bagenyi abaze yabadde pulezidenti wa Kenya William Ruto ye gye yavudde baakamala okuyita mu kulonda kwe baayiseemu nga teri muntu n'omu akubiddwa kyasikufa era yalondeddwa bulondebwa naye najja ku mukolo gw'omukulu
yengo okwata obukulembeze yakwata mundu natta abantu nayingira n'olwaleero akumwa mundu bwateekawo okulonda oyinza okugamba nti akyali mu luweera alwana agenda akuba abantu masasi mpaka okulonda bwekuggwa kati Kenya ne bwegenda nejaganya okwefuga kubanga esobola okusala abaani agikulembera naye Uganda ng'ekyakulemberwa ku mudumo gwa mundu kubeera kwebuzaabuza ogenda era kyova olaba mu ggwanga wonna toyinayo woowulira nti wabaddeyo yadde akasiki ak'abantu 8 abajjukira ameefuga ga Uganda okugyako pate za Museveni emunyonyo naawe be yayise kololo nga FDC tulowooza nti okwefuga kuno okubeeramu amakulu tulina kuddayo kutunuulira Uganda bwe yazimbwa tuddemu twongereze ku musingi ogwo kale waaki tutukeko nga Kenya weeri nga tusobola okulonda abakulembeze mu mirembe ne tukyusa obukulembeze nga tewaliwo okuyiwa musaayi olwo abantu banaajaganyanga independence nga bajjaganya n'abakulembeze be beerondedde Museveni imposter mu Luganda olutuufu simanyi kye bayita imposter kyewaŋŋamya nga bw'olaba Sir Andrew Cohen eyasembayo tukulembera nga tufuga nga tufuna obwetwaze gavana w'Abangereza gwe baali batadde wano kuba bamututekako lwampaka ne Museveni atufuga lwampaka kakati nabyewanga Museveni oyita otya abantu bagende koolo nti bajaganye okwetwala naye ng'omanyi bulungi nti wakuba masasi okuyingira obukulembeze bwa Uganda era olemeddemu lwakubeera nga okyakutte emmundu so Uganda ndowooza yalibadde n'okujaganya independence ekyabiyimiriza bwe tunaatuukako ensi ezitulinaanye nga Kenya maybe ne Tanzania we ziri olwo tunaagenda ng'ekoolo ntujaganya n'abakulembeze be twagala pointi ey'okubiri ya muzibwamu tumazeeko sabiiti namba ng'eggwanga liri mu kubaganya birowoozo ku maka ga mwami Museveni mutabani we gwe yayonoona Muhoozi Kainerugaba nga okutuukira ddala wiiki ewedde yabadde aduumira amagye ga Uganda ag'okuttaka abadde ajerengula Kenya ng'aweereza ku mikutu egya social media ze bayita tweets n'ajerega Kenya nti abo nga yagenze kubakuba Muhoozi mu sabiiti 2 Kenya abagikubye ng'ali Nairobi asulana mu kibuga kye bayita Riverside era bwe yamaze n'agamba nti ye kitaawe gwalaba yasaana okulembera East Africa ng'efuuse enseemu Pulezidenti wa Kenya n'amugamba nti kati gwe kadogo ojja kubeera vice president owa Rwanda ndoza gwe yasinze okujerega musajja watu yagambye nti gwe mu gavumenti ya kitange nga yakulembera East Africa gwe kagambe tukuwamu bwa minister sinaabo prime minister wala bwa minister kakati Museveni n'avaayo nti yeetonze ministry y'ensonga z'ebweru n'evaayo nti yeetonze mu kuteeka erifuga amagye eriyitibwa UPDF Act eryakolebwa mu 2005 omusirikale bw'asiiwuka empisa n'aba nga abantu tebakyamuyinamu kwesigwa public expectation akawaayiro namba 145 aka etteeka erya UPDF Act kagamba nti omusirikale omukulu bw'anaabeeranga yeeyisizza mu kye bayita scandalous manner mu ngeri ey'okwegwenyula bw'anaabeeranga yeegwenyudde n'awozesebwa omusirikale oyo ajja kugobwa mu magye ng'agobwamu mu mbeera ey'okuswazibwa oba mu mbeera etali yakuswazibwa disgrace akawaayiro namba 145 mu tteeka lya UPDF Act ne kanyonya ne kaga nti okwegwenyula kitegeeza okweyisa mu mbeera ereetawo akacyankalano against public order oba embeera eyo etatuukana n'abantu bye basuubiramu musirikale mukulu kweyisa oba morality oba obuntu bulamu bino Muhoozi byonna byonna yabikoze n'aleetawo akacyankalano sina mu Uganda ukawula ne mu nsi endala ne yeegwenyula
naye kitaawe atwala ranka z'amagye ng'abazadde bwe baaligulidde abaana sweet. Museveni yeewa abawaranka z'amagye. Gavumenti, offices za gavumenti bw'atyo bw'azitwala. Mukyala we bwe yayoya n'amuwa ministry. Kati omwana bwe yazizza emisango yamuwadde ranka y'amagye. Naye ng'ate etteeka erifuga amagye ligamba kumugoba mu ngeri ya kuswazibwa okuva mu magye, kireetera abasirikale abalala obutakola mpisa mbi. Nga FDC tuli mu kwetegereza tteeka lino ne constitution. Mu maaso kaawo tuyinza okuwalizibwa ogenda mu kooti. Bw'abeera Museveni tasobola kangavula mutabani we, oba oliawo kooti enaatuyambako. Mu magye si gwe mulimu gwokka muhoozi gwasobola okukola. Bw'aba kitaawe ng'amwekakasa amwewulira nti musajja mugezi, amutwala alabirire ente ze Lwakitula, alina ne faamu endala ekisozi, atwale eyo muhoozi agende alabirire ente zaabwe bagaggawale. Okusinga lw'anaaleetera Uganda ebizibu, olwayera asamwasamwa na bya Rwanda, luli yagamba wagira abayeekera abalwanyisa gavumenti ya Congo, luli awagira abayeekera abalwanyisa gavumenti ya Ethiopia. Atufukidde ekizibu ng'eggwanga kuba kitaawe yamwonoona. N'olwekyo amutwale ku faamu ye eyo oba anaakuba nte zaabwe z'anatta, ekyo kiri wakati waabwe na famire. Naye si kubeera nga bulina ku Uganda agireetera ekizibu. Mulimu Bannayuganda abatambula abagenda mu nsi zino. Buli wayitawo akacyankalano ojja genda Kenya bakulabe naawe nga kyekimu. Mujjukira emabega kaawo South Africa lwe bagwa ku baddugavu abazimbabwe n'ab'ensi endala batandika okubatemaatema. Kakati tetwagala mutaano wa Museveni atuleetere ebizibu ebyo. Ekirungi bonga obuwangwa bwabwe balunzi ba nte. Omwana mutwala alunde ku nte, eggwanga lifunemu obuweerero, tutandike abasirikale abalala okubakwasisa empisa nga tebalabira ku mutabani wa Museveni. Ekisembayo ku lw'oku FDC yabadde egenze Kasese kutwalira abaayo obuyambi abaakosebwa amataba, naddala abali ku kyalo ekiyitibwa Kasiika mu ggombolola y'Erukooki mu constituency eyitibwa Busongola South. Ekyatwewuunyisizza Pulezidenti wa FDC Engineer Myako ne Deputy President Honorable William Nzowu nga tebannatuuka baakava e Kasese, amagye ne poliisi ne gateekawo road blocker y'amaanyi ne gabaga nti temusobola kutwala buyambi bwe mubadde mutwala. Mwabadde bulangiti, amasuuka, enkumbi, engoye n'ebintu ebirala ebimu byaguliddwa FDC, ebirala byaweeweddwayo bawagizi ba FDC. Ne batugamba nti bw'oba oyagala okuwa abantu abali mu mbeera embi ekintu kyonna, olina genda kumala kusaba lukusa District Disaster Committee. Abantu abatalina bulangiti, oba oyagala bawa bulangiti, omala kuwandiikira District Disaster Committee n'obaga nti bannange nyinayo bulangiti zange 10 mbadde nsaba ziwa abantu abakoseddwa amataba. Bye twasembayo okutwala obuyambi bufaanana bwe buti, District Disaster Committee y'e Kasese teyabutuusa, yali mmere. Bwe baba bagituuse teka okuba bagiteeka mu bukutiya bwa Prime Minister's Office kuba twababuuza nga tebagifunye. Kati abantu ng'abo boosiga otya n'emifaliso, ate bonna mumanyi embeera. Nze bansibirako ku Jinja Road awo mu biseera byawo okutuwaaka, waliwo bawa bad black baali bamusibiddewo nga ze ne bulangiti nnyingi, naye abaasooka okutwala bulangiti baali bapoliisi. Poliisi ya Uganda, Jinja Road awo police station, bansibirawo ennaku 2. Nasanga muko bulangiti ento nabasibe ne banga nti omusajja yadde atulekedde wano bulangiti ne zonna poliisi yazisombye n'ezitwala. Kati abo bw'oyagala okwasa emmere nga nabo bayala nti bagende bagitwalire, kubanga abapoliisi abamu n'abasirikale tebalina njawulo n'abantu be Kasese ab'amataba. Mubala abasiba ku nguudo, mulimu be nasanga ne banga abatusibya ku nguudo ne tebatuwa yadde kyamisana. Mumufune obudde mwogereko n'abapoliisi mubawulirize. Kati tusobola kwesiga nti abo be tubatuwa item bagende bazitwale. Thank you very much. If there are questions, I can take them. Uganda egenda kwetaagisa okutereeza obukulembeze bwayo. Abantu madde mbawannyo ebyokulabirako. Olwaleero Uganda
Museveni alowooza n'abantu tebakyayagala nsi yaabwe. Kinavudde nkugamba nti n'omala oggulawo oyinza okusanga nga abantu batono abasigadde mu Uganda. Ye alowooza nti ekyetaagisa kwe kuteekawo patriotism club, n'ateekawo ne directorate n'amba mu State House, directorate of patriotism, kuyigiriza abantu bannayuganda kwagala nsi yaabwe. Ekyo bwe kyaganye mu bajeti eno gye twayisizza mulimu biliyoni 4 mindset change, kugenda nga abantu babakyusa obwongo batandika okwagalako ku nsi. Buli kitongole kyonna kebeera ensi esobola kubeerawo ng'erina abagikulembera. E Dubai amafuta gabawa 3% mu bajeti yaabwe. Bw'obuuza Emirati bannannyini nsi bakugamba nti bo tebalina bya bugagga bya mu ttaka wabula balina bakulembeze. Era bw'ogenda e Dubai tulina kyogenda kusangayo basajja abagezigezi bazimba ebizimbe byabwe birabika bulungi, abantu bakeera kuleeta sente, tourism trade. Kakati naffe gye tugenza okukola ffe abalina enkuba abalina ettaka tuli mu kutunda ba house girl, baba batalina bya bugagga bali mu kutereza nsi yaabwe abalambuzi we baleeta sente. So emyaka 6 butunaba tetukyusiza bukulembeze kufuna basobola kulembera Uganda bulungi, tujja kusigala nga gye tubadde gino, tutandike kujaganya kuyisa budde naye si kujaganya achievement. Thank you very much.